Poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala bitisse emmotoka y'abadde Sipiika wa Paalamenti Nnaalongo Anita Magogo. Ekika kya Rolls Royce namba UA 226 EH egambibwa nti yagulwa obuwumbi obusukka mu busatu n'etwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka. Mmotoka eno egiddwa mu maka ga Sipiika agasangibwa Ekigo era poliisi egitisse ku bimotoka byayo olwo n'egitwala mu kifo kyetannaba kubuulira bannayuganda. N'okutuusa kati ebitongole ebinoonyereza ku buzzi bw'emisango nga bikulembeddwamu ekitongole kya CID saako ebirala bikyali mu maka ga Anita Amongo Magogo nga bakyafuuza okubaako bye bazuula ku bigambibwa nti abadde yeenyigira mu bulyake. Poliisi, UPDF n'ebitongole ebirala ebiri mu kikwekweto kino n'okutuusa kati bikyagaanye okubaako kye byogera ku bikwekweto ebyakoleddwa mu maka ga Sipiika okuli agasangibwa e Nakasero saako mu bitundu by'Ekigo. Kigambibwa nti entabwe ya bino byonna yavudde ku nsisinkano eyali mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe Nnaalongo Anita Amongo Magogo bwe bamusaba okuva mu lwokano lw'obwa Sipiika alekere Jacob Oboth wabula nti ne yeerema. Wabula kitegeerekese nti Amongo ono oluvannyuma yeekyusizza era mu butongole yalangiridde nti olwokano yaluvuddemu. Ekibiina kya People's Front for Freedom PFF kirabudde bannayuganda naddala ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti tibaleme kusagambiza saako kukyamuukirira nti gavumenti etandise ku kukwata ku banene naddala abalyake n'abakenuzi bategeezezza nti ekyakoleddwa ku abadde Sipiika Amongo kifaananyi ekijungulula Paalamenti. Mu lukungaana lwa bannamawulire otudde ku kitebe kya PFF mu kibuga Kampala, omukulembeze w'ekibiina ekyo Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti wadde nga bangi basanyufu ku bigenda mu maaso ku abadde Sipiika wa Paalamenti wabula nti ekyo kyongedde okuwewula Paalamenti. Nga Anita agifaananyiza bw'atyo tulina olubimbi lunene olw'okutaasa Paalamenti eno eddemu akanigguusa ereme kuziikibwa, otherwise bagenda kugiziika. Usanga executive yonna ne ba directors bana ab'omu bitongole ebyenjawulo nga ne Paalamenti ekyasobola kubayita nga baga muli babbi nammwe. Usanga abapoliisi nga batukozeeko effujjo nga Paalamenti ekyasobola kubayita. Usanga ewanga Paalamenti ekyasobola kubaako kyekolawo ku bubbi obuli mu executive kubanga balaze nti kati executive yo nyonjo tebba, Paalamenti yebba. Mu mbeera y'emu Lukwago alabudde ababaka mu Paalamenti mu bibiina byonna tibaleme kukkiriza okubasalirangawo ku nsonga ez'obwa Sipiika wabula nabo babeerengamu n'omukono, era ategeezezza nti bamaze okulagira ababaka be balina okuva mu kibiina ekya PFF bakozese emitwe gyabwe nga bali mu Paalamenti okuteeseza bannayuganda. Tusaba ba MP bonna abalumirirwa eggwanga lino, ffe nga PFF tulinayo babiri bokka tebamala kusalawo biriyo, naye aba opposition n'abenaalemu abalumirirwa eggwanga lino mwenna tubasaba mugaana Oboth kubanga Oboth omulimu ogumuleesezza gwe gwa Anita Amongo. Ekyenjawulo nti Anita Amongo abaddeyo wamasappe nga byakola byeraga wano, naye Oboth ali sophisticated, ajja kubikola mu ngeri emu erimu saayansi. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga kiyunula nga kiri wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe bisiitaanye okusengula abasuubuzi b'emmotoka abakolera ku luguudo lw'Ejjinja. Bano okubadde amagye ne poliisi bakedde kukola kikwekweto okugoba abantu abakolera mu bifo ebimenya amateeka naddala abatunda emmotoka mu bitundu by'e Nakawa. Wabula bannyini bibanda bakalambidde nga bagamba nti ebifo ebyo babirimu mu butuufu era mu kavuvuŋŋana ako waliwo abayisiddwamu ensambagere n'ekibooko so nga n'abalala bakwatiddwa. Baddewo zenkolyayo Nakawa nakamala emyaka 19 wano Nakawa wano ku Boni amanya gangeze muyinda wano tukoleddewo emyaka gyonna, naye omuntu ali omu yekka fwe gwe tumanyi yali kuleeta batumenye wano emyaka gye tubaddewo tetufunako yunulange gye tusumbwa wano. Ndi mu Kyogamu nali wano kujaga basimba emiti egyo tebatutegesanganya we bati. Kyetuli kusaba yunula nti fwe tetuli bakizo ovaawo tetunagijemera, naye basooke bamenye oli ne kontena ze weziri deni naffe tujjawo ki emmotoka zaffe naye kuno kuba kunyigiriza mwana atayogera. Nikubonaabona tukoledde bagamba bajjawo konteina tuli baloozi ba Museveni, lwaki naffe tubonaabona atali bannansi. Maanyi yakozesa ssente nga yatwale wajjoti
ne wana yagala twalubwerere. Wabula omwogezi w'ekitongole ekya UNRA Alan Sempebwa agambye nti abantu bano bazze babalabula nga beesisigiriza era ategeezezza nti ebikwekweto bya kugenda mu maaso. Era ekyagenda mu maaso tekolifa okukolebwa naye kulaba nga abo bonna bakolera emirimu gyabwe wawe kwesenza mu bitundu ebyo byalekebwawo biyitibwa road reserve ebibangiriza ebyo bavaawo. Operation eno yalagirwa minisita omubeereza ow'ebyemirimu n'entambula Honorable Musa Echweru omwezi ogwa Maachi n'abawaawo emulugunya ne tugamba kale tuddako ebbayi nabo ne tubayigiza ne tubasomesa ne twongera okubategeeza nti balina obuvunaanyizibwa okuva mu bitundu ebyo. Bangi baavaawo naye eri abadde bekyasuliddeyo bannagamba tebannavaawo. Yawo betukola ki ekikwekweto kino kye kigenda okwatako era kigenda mu maaso mu kitundu okuva Nakawa tandikidde ku Spear tuuti paka tujja kweyongerayo paka Kireka Buganda. Ebyo nga biri biti abakulembeze abalondebwa okukulembera mu disitulikiti y'Emityana batandise okukuba ebirayiro ebibafuula abakulembeze abajjuvu wakati mu kwekuba obwama olwabo be baddira mu bigere obutalabikako. Omusasu waffe James Kana Sebuguzi katuwa ebisingawo. Bakansala bano abasoba mu 40 abalondebwa okukiikirira ebitundu ebyenjawulo ebikola disitulikiti ku lukiiko olwa disitulikiti eno ey'Emityana bakulembeddwamu eyalondebwa ku kifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti eno Yosefu Luzige Kamya era ng'ono yaliko ssentebe wa disitulikiti eno wakati w'omwaka 2016 n'omwaka 2021 nga Bannamityana okuddamu okumwesiga mu kisanja kino ekya 2026 guba mulundi gwe gwakubiri okukulembera disitulikiti eno ey'Emityana. I, Bazilenge the God of Ismona, swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to the council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Chene Michael, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro bino bakansala bano balina okwerondamu anaakubiriza enkiiko zaabwe muyite sipiika era nga wetutujjidde mu kifo kino nga ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bo eddusu bamaze dda okuliwanira ku kansala akiikirira ggombolola y'e Bulera ku lukiiko lwa disitulikiti Charles Musajja Awaza era nga tekinaba kutegeerekeka oba eriyo omulala. Kulwakina munaku 8 CBS FM James Kana Sebuguzi wano ku kitebe kya disitulikiti Emityana. Ate ewakisa abakulembeze batandise okukuba ebirayiro byabwe wakati mu mizira nga bano bakulembeddwamu ssentebe Injinia Ian Kyeyune Ssengonzi era oluvannyuma lw'okulayira alabudde bannabyabufuzi n'abali b'enguzi nti beekaabire. Ssaalongo Kawuma Masembe era bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ayongedde okukigumiza nti ensonga y'enguzi eyo agenda kuddamu agikwateko era n'alabula abakozi nti ensonga eno bamanye nti yemuko emuzizza. Twabajja mu system nafuna waliwo abantu bana twabajjamu nabalabula dda ne mbagamba bw'owuliranga omwoyo gutandise okutuma okulya enguzi jangu mu ofiisi yange oŋŋambe nkutogende nga sinakwata nakati bakimanyi era abakozi ba gavumenti wano bakimanyi nti oyo talya nguzi ze tolina ssente zosobola kungula integrity yange teriyo. Mbadde wano nga RDC wampulirako mu mivuyo gy'amatakobe egyaki not at all saaliyo era tewali n'omwayinza kumpaako obujulizi obwo. So mubeere bagumu enguzi oba ebaddewo ekomi. Wabula wenjogerera nga ne bakansala bala bangi bagenda mu maaso n'okulayira ku lwakya Basaaka Omasembe wano Wakiso mu Busiro. Ate mu disitulikiti y'e Ssembabule ssentebe w'eggombola y'Emitete Ssenyonga Beekabyayi wamu ne bakansala nabo balayidde okutandika ekisanja ekijja wabula nga wabaddewo okugatta ebigambo. Omusasi waffe Nicholas Sekitende naye abaddewo. Lubadde lutalo lwennyini ng'abakiise ku ggombolola y'Emitete mu disitulikiti ey'e Ssembabule bagezaako okugattagatta ebigambo eby'Olungereza wakati mu kuba ebirayiro byabwe okutandika ekisanja ekya 2026 okutuusa 2031. Ssentebe wa ggombolola eno Ssenyonga Beekabyayi yasoose okuba ebirayiro bye okutwala ekisanja ekyokubiri. I, Ssenyonga Beekabyayi, swear in the name of Mighty Allah that I shall faithfully exercise the function of the chairman Mitete Sub-County and I shall uphold,
preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of the Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this sub-county. So help me, Allah. Ngono oluvannyuma yeegatiddwako bakansala abakiika ku miruka esatu egikola ggombolola eno abamegganye n'ebigambo nga bakuba ebirayiro byabwe. Muzzukulu wa Ndugwa Ssekitende Elisa Nicholas ndi mu ssaza lya Beene Mawogola District. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okulayira ng'okutte Bayibuli nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Emuteeka lya Uganda omuntu yenna alondeddwa alina kola ekirayiro, naye bw'aba akola ekirayiro ekyo asobola okukola ekimu ku bino. Asobola okulayira nga akutte Bayibuli ng'era alayira mu linnya lya Katonda. Ate bw'aba takoze ekyo asobola okukola ekirayiro ekirala ekisakwata Katonda, ekyo kye bayita affirmation, kikkirizibwa, era bw'aba akoze ekyo takwata Bayibuli. Gavumenti ya Uganda erangiridde nti newankubadde ebikujjuko by'okukuza olunaku lw'abajulizi olubeera obulinga 3 omwezi ogw'omukaaga byayimiriziddwa, olunaku luno lwakufuulibwa lwakuwummula. Eggulo gavumenti yalangiridde nti ebikujjuko by'okulamaga ennamugongo omwaka guno byasaziddwamu olw'okutya okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola ekyavudde mu ggwanga la DR Congo. President Museveni mu bubaka bwe yatadde mu kiwandiiko kye yafulumizza olunaku olw'eggulo yategeezezza nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakugu abakwatibwako ensonga omuli n'abo ku kakiiko aka National Task Force on Epidemic saako bannaddiini baamuwabudde nti ebikujjuko ebyo abiyimirize okutaasa bannayuganda okukwatibwa ekirwadde ky'Ebola. Kyokka wabaddewo ebibuuzo bw'olunaku olunaafuulibwa olw'okuwummula, era gavumenti okuyita mwakulira essengejjero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center Alan Kasujja mu bubaka bw'atadde mu kiwandiiko ekitongole agambye nti olunaku olwo wadde nga tegenda kubeerayo kulamaga wabula lugenda kufuulibwa olw'okuwummula. Wano mu Uganda kigambibwa nti waliwo munnansi wa DR Congo eyazuulibwamu obulwadde buno eyayingira mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 11 n'abaako eddwaliro lye yagendamu erimu mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, wabula n'afa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. E Congo obulwadde bwa Ebola gye bwasibuse eyo bwakatuga abantu 8, so nga abasoba mu 10 baazuuliddwamu ekirwadde ekyo ekisaasaanira ku misinde egya yiriyiri. Omulwadde wa Ebola atandikiriza ng'afuna omusujja ogw'amaanyi, kyokka oluvannyuma afuna obubonero obw'okutanaka omusaayi n'omusaayi okumuvamu mu bitundu ebitali bimu, era singa abatatwaliddwa mu ddwaliro mu bwangu obulwadde obwo busobola okumutta. Ebyo nga biri bityo, ekkanisa ya Uganda egamba nti neetegefu okugoberera ebiragiro byonna ebyateereddwawo gavumenti mu nteekateeka ey'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola, era nti bakkaanyiza n'ekyokuyimiriza ebikujjuko ebyabadde ebyokulamaga ennamugongo. Okusinziira ku mutesitesi omukulu mu kkanisa ya Uganda, Reverend Captain Canon William Ogeng, gavumenti yabeebuuzizzaako nga tennaba kusalawo, kyokka nti nabo bakkaanyiza n'ebyasaliddwawo okutaasa obulamu bwa bannayuganda. Adam Sadiki ayogerera ekkanisa ya Uganda agambye nti abantu babadde batandise okutambula okwolekera ennamugongo, wabula nti bawuliziganyizza n'abantu abo ne babasaba okuddeeka okutuusa enteekateeka empya lw'enaalangirirwa. Era ffe ekkanisa ya Uganda tusaasira bonna ababadde batandise olugendo lwabwe, era tubasaba bagira baddayo ewaabwe nga bwe tulinda olunaku n'obulamuzi okuva eri gavumenti. Twongera okusaasira bonna addala baganda baffe abali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo awali ekirwadde kino. Katonda ayongere okubabeera ebyobulamu wamu n'abakulembeze abalala abeetabye mu kuteesa kuno, era naffe ng'ekkanisa omukulembeze w'eggwanga n'atukubiddeko n'atuwebuuzaako ki tetulowooza opposition eno. Era naffe ne tumugamba tuli bamasiivu nti kasita
minisitule y'ebyobulamu ewabudde nti wayinza okubawo okusaasaanya ekirwadde ky'Ebola naffe ne tukaanya tugamba it's very okay.